Weewaawo abakulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza kya National Resistance Movement babitaddemu engatto ne boolekera disitulikiti y'e Sironko okusobola okulaba nga bagonjoola ebizibu n'okwerumaaluma okuli mu bawagizi baabwe. Bino ne bijjidde nga mu kulonda okwaggwa omwaka oguwedde ebifo tebaafunayo yadde ekimu nga bo bannakibiina ekya NRM naye ng'obuzibu babusonga kuwali awali okwerumaaluma n'okusongaŋŋanamu ennwe. Abantu mu disitulikiti y'e Sironko bakyevuma ekiri mu kibiina kyabwe ekya National Resistance Movement NRM ekyabafiiriza ebifo eby'enkizo mu disitulikiti. Ekifo ekya ssentebe wa disitulikiti kyatwalibwa aba FDC lwa kutegeka bubi kamyufu ka kibiina ne baleeta abantu abanafu. Constituency esatu nazo tebafunayo kati bakiikirirwa abavuganya gavumenti lwa mivuyo egyali mu kamyufu. Dr. Tangodoi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ne ssaabawandiisi waakyo Richard Tadrong batuuse okumalawo obugulumbo buno. Constituency ey'e Budadiri East yawangulwa Isaiah Sanga ow'ekibiina ekya FDC n'atalabya ku njuba Wabunya Vincent owa NRM ate Budadiri West yo baali bawadawadako buwaziwazi kuba yatwalibwa Honorable Nandala Mafabi owa FDC eyaleebya Wabaka Koseya owa NRM era ng'ekifo ky'omubaka omukyala ne kiwangulwa Nambozo Florence atali na kibiina. Omubaka Nambozo Florence yamala kuwangulwa mu kamyufu ka NRM era ategeezezza nti obubbi bwali mu kamyufu nga buyitirivu. All the flags are given to the people of interest, not those who deserve the flags. And that is a challenge. If we are going to help NRM, that is nice and okay. But if we are going to help NRM, we have to iron out these issues. It may not be for me today because tomorrow I may not stand. Ateye Wabaka Koseya agamba nti abali mu gavumenti basindika ssente mu Bugishu Cooperative Union ku ssaawa envanyuma nga wabula essabbiiti bbiri balonde ekyakyusa akalulu kwe yali asibidde obuwanguzi bwe. 2 weeks to voting, that's when I lost the election. Government of the NRM gave BCU money. He is the chairman of BCU and the accounting officer. That is how we lost the election. My opponent got 10,000 votes from Electoral Commission and were ticked and they were stuffed. Sulaimani Lomulo Mafabi ssentebe wa NRM Sironko agamba enjawukana zino z'abafiiriza nnyo. A chairman, a whole chairman that I don't know how to mobilize. Why? Because I feel that I have not delivered anyone in the parliament or in the council. So I feel so bad and embarrassed that we're not doing enough. Dr. Tangodoi asuubiza obutadda mu nsobi ezaakolebwa mu kamyufu n'abeetondera. Takes credence and a person of high level of humility to say sorry. Genuinely, as the head of the commission, where it did not go right, allow me on behalf of the commission to say sorry. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Tadongo asabye abeeno beegatte kuba kati olugogo oluweereza obugabirizi lwazibikira n'abeebaza obutaabulira kibiina wadde baawangulwa. Because of what happened, I'm inviting other parties to come here. No? You were all speaking. You know, I was following you very well. You were all speaking and saying, let us correct ourselves. NRM, Sironko is 100% or 90 or whatever percentage you were putting is NRM. You are saying it here, isn't it? Now, if Sironko is NRM, but we, the leaders, are the ones confusing the people, then we need to change ourselves as leaders. Byamakumbi Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.